His Excellency Bobi Wine agogenda masiro okubanga olengera mu kifaananyi ebiseera we yayimbira ennyo era we yabeerera ow'amaanyi ennyo mu music industry epaka nakati ng'akyali musajja w'amaanyi nnyo nnyini ddala nga bwe yali ate awo yali agenze masiro okubanga asisinkana omukulu Muhoozi Kainerugaba ebiseera ebyo nga yali tannaba kuba nti ranks zongera okulinnyira ddala paka okubeera nti essaawa zino yagenda masiro okubanga aduumira amagye mu buufu obufaananako bwe butyo. Ekifaananyi ekyo nno buli wabaawo obutakkaanya wakati w'abano ababiri ekibuuzo kiri kimu nti okukkaanya kwali kugenze masiro okubanga kubaawo kigenda masiro okubanga kigibwayo mu buufu obumu oba obulala. Njagala nkulaga olutalo luno we lwavudde amakya ag'olunaku olwaleero obanga tugenda masiro okubanga tukeesa olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 17 Desemba omwaka 2024 ng'ayita ku mukutu gwe omugattabantu omukulu General Muhoozi ye yatandise olutalo luno ate nga yalutandise mu bukambwe obw'ekika ekyawaggulu olw'ebigambo bye yakozesezza ng'abiwereekereza His Excellency Bobi Wine mu buufu obumu oba obulala. Olutalo lwatandise lutya? Omukulu yakoze tweet eno His Excellency Bobi Wine n'asirika n'atamunyega wabula Bobi Wine ekimutabudde byebyo ebiddiridde. Tweet eno yabadde egamba bweti: Bobi is an imbecile and half-wit who will be utterly demolished in the next elections. Nga message yegamba nti Bobi Wine just kasiru, ekigambo imbecile kitegeeza omuntu omusiru, era n'agamba nti Bobi Wine half-wit ekigambo kya luzungu era nakyo ekikozesa okukkaatiriza n'okulaga nti omuntu musiru ekitenkanika. General Muhoozi we yakoze obubaka obwo His Excellency Bobi Wine yabusomye n'asirika teyanyeze n'asigala ng'alipo wabwekye. Kati tubadde tuli awo ng'obubaka obwo bumaze okuyita nazaawawo ebya Mpuuga tugenda kubigendamu. Then omukulu y'omu General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nagera masiro okubanga akola tweet endala essaawa zibaddemu ez'okumakya ga leero. Eno yeetabudde His Excellency Bobi Wine bubi nnyo lwakuba nti waakoledde tweet eno Bobi Wine alabika tabadde online ng'alina emirimu emirala gy'agenda masiro okuba nti akwasaganya. Naye ng'eyasoose Bobi Wine yabadde agirabye n'asirika n'abeera ku Holland. Kati etabudde Bobi Wine yeno gy'olaba egamba nti Bobi tries to pretend that he is Bob Marley's successor. First of all, Bob Marley sang legendary music. Bob Marley was a handsome munyankole whose teeth were organized. Bobi's teeth are very disorganized. Wano nno nga General Muhoozi avuma endabika ya His Excellency Bobi Wine. Message ye ebadde egamba nti Bobi Wine kagezaako okutulaga nti ke kaasikira Bob Marley omuyimbi omugenzi. General Muhoozi n'agamba nti ekisookera ddala Bob Marley yayimba music ow'abalegenti oba ow'ekiseera kyonna alijjukirwa ebbanga lyonna. General Muhoozi n'agattako nti Bob Marley yali musajja munyankole mbwe yali alabika obulungi ekitenkanika era mbwe amannyo ge gaali mateeketeeke bulungi nga gasengekeddwa bulungi mu kamwa. Era n'agamba nti Bobi Wine amannyo gaako bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba akulembera era atwala amagye mu ggwanga Uganda.
His Excellency Bobi Wine kasitala byebyo muganda wange. Olutalo siwe lusituse kakuse. His Excellency Bobi Wine olulabye Twitter yoluze online akawungezi k'olunaku olwaleero. Story eno ngirekodinze essaawa 11:30 ez'akawungezi ka leero ng'ennaku z'omwezi 17 December omwaka 2024. His Excellency Bobi Wine olulabye ebyo akutte bukwasi oba tugambe RPG n'akyuka obwanga n'aboolekereza General Muhoozi n'amugamba nti teeth or no teeth, nti oba nina amannyo agatali mategeke bulungi oba amannyo gange mategeke bulungi nga bw'ogamba, Bobi is giving you and your father sleepless nights. Nti ebyo byompitaayita ka Bobi ngenda mu maaso n'okubanga nkusuza otunula gwe ne kitaawo era musula ebiro ebisinga nga temufuna tulo. No wonder you are drinking yourself silly. Nti tekinnewuunyisa nze Bobi Wine okubeera nti gwe onywa n'ogangayira oba onywa ebyekisirusiru. Wuliriza n'akagambo kano. And tweeting balderdash. Abasajja bejjiddeyo oluzungu ng'ate beevuma. Omanyi okubeera nga abantu bali mu kwevuma wabula ng'ate oluzungu lwe bakozesa oli atalumanyi nyayinza olowooza beewaana. Wulira ekigambo Bobi Wine kyakozeseza. Amugambye nti and treating balderdash in the middle of the night. Nti n'obeera ng'ogenda maaso olw'okubanga otwitinga ebyekisiru oba ebitaliimu magezi, owandiika ebyekisiru n'ebintu n'okwogera wamu ebintu ebitalina magezi oba ebitaliimu magezi mu masekkati g'ekiro. Bobi Wine anyiize nnyo. Anyiize nnyo. Kati by the way nga malayo wali aka Bobi Wine. Bobi Wine n'agamba n'ogamba nti go on murderer, let the world know who you really are. Tigenda maaso mutemu gwe ensi emanye ddala oli kiki. Ebyo nga Bobi Wine abigamba General Muhoozi. General Muhoozi olulabye bino Bobi Wine nga yakakola tweet ye ebadde tennaweza ddakiika 10. General Muhoozi n'amuddamu ku sport. N'afunayo ekifaananyi oba kiri edited, kifaananyi kikadde nnyo nga kiraga embeera nga bw'okiraba awo ate nnyinnyonnyole ki. General Muhoozi n'agamba Bobi Wine, shut up you fool. You will never be president of my country. Ngamugamba nti sirika musiru gwe tolibeera president wa ggwanga lyange. General Muhoozi n'agamba nti eggwanga lino lirye. Obaka nga bwereza His Excellency Bobi Wine. Wabula ekimu ku birala ebibanga byerabika byongedde obusungu wakati w'abano ababiri. General Muhoozi we yamaliriza wali okubanga ayisaamu His Excellency Bobi Wine eggaali, ate yakoze tweeting agamba this gentleman is presidential material, he is an impressive politician. General Muhoozi nga apostinga omukulu ow'ekitiibwa Mpuuga nga yakamala okuvuma Bobi Wine bw'ati. General Muhoozi tweet gye yazizzaako yabadde yakuwaana n'okusuutasuuta omukulu ow'ekitiibwa Mpuuga. Mwe yawandikidde ebigambo byabadde bigamba nti this gentleman is presidential material, he is an impressive politician. Nga General Muhoozi agamba nti ow'ekitiibwa Mpuuga nti musajja agwanidde okubeera president w'eggwanga lino. Era General Muhoozi ng'agamba nti bw'atunuulira ow'ekitiibwa Mpuuga amulaba nga musajja wanjawulo nnyo oba musajja agenda maaso n'okubanga mu mmeeme ye amwewuunyisa
n'okulaba nti wa muzinzi oba munnabyabufuzi ow'ensanga ye bw'atera okweyita ow'ekitiibwa Mpuuga. Abandi ne bagamba nti tweet eno nno nayo His Excellency Bobi Wine alabika yagirabe n'asooka asirika. Kati General Muhoozi wazzeemu okuleeta ebivume ebirala ng'abyolekeza His Excellency Bobi Wine. His Excellency Bobi Wine agambye nedda ssebo, ekyo tekigenda kusoboka. Tojja kunyigira mu ttooke, omuzannyo bw'oba ogufuukudde ng'oguyisiza sayidi eri ddate, nsobola okukikola ate nnyo ne nkuleeta nga kaguddeyo. Wabula wakati mu bino byonna ababiri nga bamaliriza okwewalakata n'okwetwala nga kaguddeyo, bwe tukoonako wali ku sayidi ya Mpuuga yakagenda maaso okubanga agulawo omukago banga akola omukago gumanyiddwa nga Democratic Alliance. Wabula okutegeezaako ku by'owekitiibwa Mpuuga oluvannyuma lw'okubanga awaaniddwa General Muhoozi Kainerugaba, ono ng'amanyiddwa bulungi nti mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni, ate owekitiibwa Mpuuga olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'abaako bye yayogedde ebyagenze maaso olw'okubanga bisasamaza n'okwewuunyisa abangi. Biki owekitiibwa Mpuuga bye yayogedde? Owekitiibwa Mpuuga yagambye nti mwetegefu, wuliriza, yagambye nti mwetegefu okwogerezeganya ne President Yoweri Kaguta Museveni. Omukulembeze w'ekisinde ky'ebyobufuzi ekijja ki Democratic Alliance omukulu Mathias Mpuuga agamba nti ebimu ku ebyo byatunuulidde mu nteekateeka z'ayina kwe kwogerezeganya n'omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni wamu n'ekibiina kye ki NRM. Era agamba nti ensonga lwaki ayagala okwogera naye kwe kutema empenda ku ngeri y'okukyusaamu obukulembeze mu ggwanga. Era mu byonna ebyayogedde owekitiibwa Mpuuga yagambye nti yakizudde nga NRM teyinza kwewalibwa bwe kituuka nti nno baagala kubanga bakola njogerezeganya okulaba nga obuyinza bw'eggwanga buno bukyuka. Kuba agamba nti NRM yeyina obuyinza era enkyukakyuka yonna balina kubanga bateeseganya nayo. Wabula ate era still kino kyekimu ku bintu His Excellency Bobi Wine byatakkiririzaamu, era ekimu ku bintu byagambira ddala nti nedda ssebo obufuzi bw'eggwanga lino tubwagala mu mbeera ki oba mu mbeera ki, wabula tulina okubujja ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ate ye owekitiibwa Mpuuga agamba nti yayagala ebintu bibeere byakuteesa buteesa. Ebintu bizibu nnyo nnyini ddala. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange, nze bintu mbikuleetedde nga bwe byagenze maaso olw'okuba nti biba mukwano gwange. Mbeera kwegamba erimu His Excellency Bobi Wine nga yeetwala ne General Muhoozi. Leave that alone. Ate n'owekitiibwa Mpuuga bamutadde wakati mu square oba mu muzannyo bagumutuuzizaamu direct musajja wa Katonda olw'ensonga nti ate ono olwamaliriza okubanga atwala His Excellency Bobi Wine nga kaguddeyo ate yakomyewo nakubanga awaana n'okusuutasuuta owekitiibwa Mpuuga ng'alaga nti eggwanga lino yandibanga gwe lyalinda edda ogenda maaso olw'okubanga yezza obanga atwala obukulembeze bw'eggwanga lino. Kyokka nga tojja kujjukira bulungi nti owekitiibwa Mpuuga tewannayita Nantayi nga yakava lwakuba talangiriranga koti yava mu kibiina kya NUP oba yakivaamu by simanyi by what, by osmosis, kyonna kyoyinza okera basi okubanga oyogera. Kale abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo nno gwe mukutu kwe tugenda maaso okubanga tutuula ne tutebenkera
ensonga ne tugenda maaso okuba nga tuzigayagayamuko wano na wali ebintu nno nga biba bigenze maaso okuba nga bituukawo we tubireeta tetugenda maaso okuba nga tukwatakwata kuteekamu bifutafuta yadde okubaamu nti kyetugatamu kyolina ogenda maaso okuba nga okola kyakulayikinga vidiyo eno abasiddi omusonso ziri erinnya agaliwo omukutu kwe tuli lwaki vidiyo togirayikinga naawe please like this video tokiraba ekyo thank you webale nnyo nnyini ddala